Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sina na kyenjiyogerako kigambo kyonna. I want to congratulate her. Kubanga doctorate ya Kulusumu si ya Kulusumu nga ye. Era nze kisinza okundeeta dini yange Busiraamu. Be bakyala abatone few ladies oba few women, Muslim women abalina degree ya doctorate. Era nze nsanyuse nnyo, ndi musanyufu nnyo Kulusumu okufuna doctorate ng'ate mukyala Musiraamu. Be batono nnyo betulina n'olw'ensonga eyo doctorate eno si ya Kulusumu nga ye yekka. Wabula ffenna nga Abasiraamu nga Bannayuganda tulina okubeera nga tumuyozaayoza, tulina okubeera nga tumwebalizako Allah olw'okubeera nga akituuseeko. Nsonga ezimu zaakonyeko zezokwa nno mwaite mukkiriziganya nazo z'abantu abakuba nti no baali badduka mu maka abaana abamu naye tuwulidde alinga eyagigonjoola bijja kutereera enkaayano awaka nga waliwo afudde nannyinimu afudde ebyo byonna bibeerawo kusika omuguwa kukola ki naye insha Allah abakulu babikutte mpola mpola bijja kubeera nga bitereera biidhinillahi tabaraka. Tolaba nga tuzze kati olwaleero nze nzize size lwa nsonga ndala tetwagala tugatte bigambo Bannayuganda b'Abasiraamu, tetugatta bigambo biri birala ne diguli ndala. Diguli kigambo kya njawulo era tubadde tulina okuvaayo nga ffe bamaseeka abakulu tumuzeemu amaanyi, tubadde tulina okuvaayo tumuyozeyoze kubanga diguli ya Kulusumu yaffe Basiraamu ffenna. Eyo nsonga nkulu nnyo, hadisi weeri era nze nange bwe nkafuna ne bakampa nkawasa. Owulidde nabbi atugambye tazawwaju alwaluda alwaduda, muwase obwana obuto nga buzaala nga bwina laavu. Ekikuwasisa omukazi egaali ekozeeko kiki? Wenna okozeeko ate waso akozeeko kati ani anabalira mu nepanado mwena mukaba amagulu sukaali okawa waaki awasayo akaana akagenda okubalira panado 2 ku 3 tekajja kuwa overdose. Owulidde akaana akajja okukuddaabulula era bw'oba olina obusobozi nga kitaawe waka kakuwadde 18 agenda waggulu wallahi kewasize kawoowe okasomese nga ku lusomero bamuwasa. Tekirimu na buzibu, tekirima buzibu bonna. Ffenna byatugambye muwase obwana obuto omanyira abakasi takaweze 18 amateeka gawana e Uganda wasa temunkwata obubi manya bakazi nedda 18 years kawoowe kakuba empeta n'ebyenda biketokote. Olina ekirala 18 nga gwasiza 18 golonga gwagenda okuwasa olina emyaka emeka? Ani? Gwagenda okuwasa nze omusajja naye bamubalira emyaka gyonna gy'olina gy'owasizaamu kasobera ng'olina obusobozi insha Allah. Mwebale nnyo.